Meya wa division y'e Nansana Ssaalongo Joseph Matovu, Speaker Expedito Mutesaasira ne bakansala be bakulembedde abatuuze abakedde okwekalakaasa nga bawakanya embeera embi oluguudo lwabwe mwe luli. Eligende katoko tuwandisa amabaluwa twagula kuleda abantu ba national bagula kuleda akawumbi kalamba kuleda tegangako mu national division ekkubo lino batugamba lyawala basudde emisanvu mu luguudo okwosaako okusaamu ebintu omuli esigiri eziriko omuliro n'okuwanika ebipande okuwandiikiddwa okwemulugunya kwabwe. Batudde wansi mu luguudo ne basoma dduwa ate abandi basazeewo okwebaka mu kkubo lino era obwedda tebakkiriza kidduka kyonna kusala. Ababadde bawaliriza okusalinkiriza nga babalemesa wakati mu kuleekaanira waggulu nga bwe baagala ekkubo lyabwe likolebwe. Abantu baffe bazaalira muri ekkubo nga babatwala abasajja bano ababooda. Atukolera ebintu oluguudo luno twagala kulaakulana mu kitundu. Betwogedde nabo okubadde Meeya Ssaalongo Matovu n'abalala boogedde ku mbeera y'oluguudo luno. Nti tukooye ng'abakulembeze ba divisioni tugambye nti atuguddeyo twagala bayinjiniya bajje bakola omulimu gwabwe. Olumala wano tukomawo tugenda kutuuza kanso ya Nansana division eraga obutali bumativu eri Nansana municipality eri gavumenti eno olw'obutakola kkubo lino. Kureda tekola mu Nansana division. Poliisi etuuse ne bakubamu omukka okubalagala n'amasasi okubagumbulula era ne babuna emiwabo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.